soko watambuliyemu eri gye bali agenda mu parliamenti gwezibamu naye omulaba omulabye nakubima tewali kuzikiza bannange yonalebo wange gwemmanyi. Abakyala bajja okuzaalira mu ddwaliro azadde bulungi nti twamusuubiza nti omukyala bamala okuzaala olwekyo bayita maternity package. Maternity package omuli obusera, omuli obusuuka, omuli amata g'omwana, omuli kilo z'ebyenda 2 singa abazadde mwana omu. Bwazaala abaana 2 kilo z'ebyenda 4 mu myaka ng'ebiri okuva kati ngenda kubeera Dr. Ssegirinya Mohammad, Dr. Judde obwa Dr. era nagenda okuvuganya mu 2026 nga ku gundi yange ku posters zange kujja kubaako Dr. Ssegirinya Mohammad inshallah. Okwebaza bannayuganda abali mu diaspora olw'okubeera nti omukulembeze waffe mwamuwadde ekirabo ky'emmotoka. Motoka eyo mwagimuwadde nga kyemusinga okulwana mulabe nga abeera safe. Ate emmotoka eno yaweereddwa Honorable Bobi Wine, yaweereddwa President wa Honorable Kyagulanyi. Size motoka zino ze mutera okulaba. Eno emmotoka eyina ebyenjawulo bingi nnyo. Biriwa Honorable. Emmotoka eno erimu effumbiro. Erimu effumbiro. Bw'abeera muli tekimwetaagisa kufuluma nti ate afune ekyokulya, erimu effumbiro. Famire yange tenyinako tabu. Because mukyala wange yamanyiira ye bw'alaba sikomyewo anoonyeza ku poliisi emuliraanya awo atandikira kuyeeka wempe nagenda kuyeeka nyanya ali wano nti nagenda kuyempererwe anoonyeza ku poliisi kuba yakimanyi siri mu mize mirala yamanya nti ateeka okuba nga bakoze eki bamukutera nzeka nyina fulasika 2 nyina ey'amazzi agakyayi n'ey'amazzi agalimu omunnyo. Kati bwenzirayo mukyala nga nti wakanuuro wa saidi eno kono ddyo nalyoka nanyiga ye yabimanyiire era bwenzirayo ngamba nti flasika ey'omunnyo ngireete oba nga muga nti leero kiri bulungi yo gireke leeta ya kyayi ze flasika 2 zenyina era bw'ojjanga n'okyala okanzijukiza nga tuyinza okukwerabira entukuwa kyayi nga mulimu omunnyo oga nti Ssegirinya anywa munnyo. TV zino tugenda kuzeetika olwaleero nga tuzitwala ku High Court. Ekinetisa TV zino tugenda kulaga butali mativu bwaffe kubanga TV bazijjako naguno gwako abantu baffe bali maziga g'ekika ekyawaggulu kyabulyaza amaanyi nti abantu bakyalaba bintu bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda olw'okuba nti TV zaavaako so tetuyinza kulinda mbeera bwetyo kugenda mu maaso ffe Bassegirinya nga tutunula. Twagamba nti loko channels zibeere za bwereere TV ngeni TV abantu baffe gye beetaaga babe nga basobola okugirabira obwereere naye kyabulyaza amaanyi paapa ajja wano naye n'abantu bagenda kusobola kulaba TV namwe bwe nyinyingo mu bimu. Afara, teka wasifali. Afari, wewe ni mwana mmoja. Ayu handi. Afande. Bagenda zisanga wano walero. Sazeho tuziretera ababaka. Teka wano ku mulyango abaka we bayita basobola okubeera nga bakifuna. Baba bakati balina liboni. Lwakinze nga Ssegirinya sazeho tuletera abaka liboni. I'm your boss. No, I'm your boss. Why don't you respect me? Don't you know the procedures? Officer Gwange, officer Gwange,